omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mubi nnyo nga gye kikomeza, musajja alina omutima omubi, musajja tayagaliza mulaba kwesesasesa, mulaba ku smilinga naye ng'ekyamazima smile eyo gy'ateekako si ntuufu, tayagaliza. Era ng'omwana wange we yabeerera mu ddwaliro Honorable Sseggirinya teyasobola kubeera ng'ate amukontributingirayo wadde n'ennusu 10,000, era nga omwana wange we yali yeetaagira ssente munnaaye omukulu Mpuuga ye yatubeererawo era mu ddwaliro ye yajjangayo. Kale oluvannyuma ennyo omukulu yamala naye kuba mu kifuba n'ajja mu ddwaliro, naye ng'omugaso oba ensonga lwaki yajjanga mu ddwaliro okubeera ng'ate alaba Sseggirinya yajjanga kwekubya bifaananyi era nabeera ng'ate abiteeka ku mikutu gye egya social media, wali wonna wonna ku Facebook, nakugamba ensi esobola okubeera ng'ate mukwatibwako ekisa nti bambi yagenze nabeera ng'ate akyalira ku Honorable Sseggirinya. Bambi Sseggirinya omwana wange we yabeerera mu kkomera saidi eri eruzira, omukulu talina lunaku lwe yalinnyayo, talina lunaku lwe yasobola okubeera ng'ate akyalira omwana wange, era nga bambi Mpuuga yeewubangayo omusajja wattu ng'ava mu ofiisi ng'agendayo ng'akola atya, era nabeera ng'ate akwasaganya n'ensonga za beyiro. Naye kale ebyodda byonna kale wadde biriwo ebityo, Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omutima omubi, tayagaliza, alina effutwa, alina fake smile nga we mbategeeza. Omwana wange Sseggirinya we yabeerera mu ddwaliro awo yalina mukwano gwe, omwana ono bambi yamubeererawo nnyo, amanyikiddwa nga Alex, era nga wali ku social media erinnya lyakozesa lya Mr. Kawempe. Bambi Sseggirinya buli kye yali yeetaaga mu ddwaliro omwana ono ng'abeerawo, ng'adde eno kwagamba ye mujjanjabi yamubeererangako ennyo, era nga nsaba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi akwate kaadi abeere ng'ate agiwa omwana oyo Alex, abeere ng'ate addira omwana wange mu bigere. Ebyo nno si bigambo byange, bigambo bya maama wa Sseggirinya. Kusookera ddala yo sinaatenda omutima omubi nga we mbategeezeza, yagambye talabanga ku bantu ba mutima omubi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga ndowooza omwana we olwafa bebamu kwabo abantu abasinga okubeera ng'ate basanyuka. Naye oluvannyuma ennyo yagambye kale byonna byonna wadde biri bwe bityo, naye njagala omwami oyo abeere ng'ate akwata kaadi agiwe. Omuvubuka ono yatambulanga ne Sseggirinya, naye muganda wange maama wa Sseggirinya abadde nga eyagala ennyo gye gava. Bannanga abaana kye bakola maama wa Sseggirinya, embeera ekaaye era nga social media ekutte omuliro bwe guti. Video nziina ngenda kubeera nga tenzibazanyira awo musobole okubeera nga temuwulira embeera nga bwetambula saidi ezo. Abekawempe abadde basinga okubeera nga tebaagala Sseggirinya Muhammad bagambye wacha wewe maama wa Sseggirinya ebigambo ebyo bikome, era nga agenfuna saidi ezo omukyala nno bandimumenyera ennyumba gy'abadde abeeramu. Maama wa Sseggirinya bandimumenyera ennyumba gy'abadde awangaaliramu. Ab'oku kyalo kyawangaalirako beekyaye bagambye totandika katemba wano, totandika katemba. Video nzina era ngenda kubeera nga tembikuzanyira awo. Kirina wasawo mu comment section obeere nga te osulawo endowooza yo gwe ensonga zino zoogerako ki. Maama wa Sseggirinya yose nabeera nga ate azaalawo omukulu, actually ne mu kuziika omukulu yabadde atudde wano mu maaso ne yeebaza nnyo Mpuuga, nagambye Mpuuga nze byankoledde sibirabanga nako, naye ate oluvannyuma ennyo ate nabeera nga ate asaba omukulu yennyini kaadi. Lwaki teyagikutte nabeera nga ate agisaba Mpuuga, kubanga ne Mpuuga yennyini alina ekibiina kye eky'ebyobufuzi. So bino ngenda kubeera nga tembibatirawo awo. Video ojja kubeera nga te oginterako ekigawo likinga, sharingirako abalala. Comment section always beera open. Bw'oba olina ka comment ko alhamdulillah kasulo tubeere nga te tuwuliziganya, tugateko mutongole subscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekako alatinga buli lunabandese video ojja kubeera nga te ofuna ka notification awo. Nabategeeza ne baga guno omwaka gugenda kubeera mulala mukko, kubanga leero nnaku z'omwezi mmeka 15, naye muganda wange twakafuna stories ezisukka mu 15 ez'enjawulo. Just imagine kati golooza omwaka gugenda kuggwerako gutya, era gulo gwennyini omwaka gugenda okubeera mu campaign very soon. Awo ababaka ba parliament mugenda kubeera nga temubalabako nga beetala ku bibiina eby'enjawulo okubeera nga ate beefunira zikaadi. Ate omwaka guli ogujja ogwa 2026 zijja kuba zikoona ennaku z'omwezi 16, tujja kuba twategedde dda ani agenda okubeera nga ate atukwatamu emyaka egiddako awo 5. So kamere nga tembaterawo ensonga zino eza maama wa Sseggirinya, nakutegeezezza beera nga te osulawo endowooza yo gw'ozirowoozaako ki. Oluvannyuma ate mbere nga tenkubaona amawulire amala mangi nnyo temubaawo. Amannya agange nze Nakajumba Justin Sanyu. Sinaawo nteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu, embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere, tuli wano ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Sseggirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga te pressure zikweyongera okukola ki
okulinnya. Sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwe nninze ne nguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde. Omulanga ngukubira paalamenti esobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalinawo wano. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gagalirawo school fees. Kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tisina wentandikira kubanga abo bonna abaana oba naalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomu nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamaniwo fete tulina sente za baweereza. Tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Sseggirinya yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka. Kitegeeza ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde. Obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Sseggirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Sseggirinya beetaaga okusoma kubakko okusoma kutuusa oluwummula nammwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Sseggirinya bambi atukwatireko. Ebyayonoonebwa nga bw'omanyi nti wabeera okufiirwa. Ebintu bingi byonoonebwa. Kati nga bwe mulaba olusuku lukalu, Lumonde yalinyiddwa. Ebyayonoonese naye bba abaana beetaaga obuyambi. Tusaba nga tukuba omulanga buli alina kyasobola okukwasizaako abaana ba Sseggirinya nga bwe mubalaba bato ddala ate bangi. Tetujja kugamba nti ono tebamuleeta ono bamuleete wabula buli alina nga mwana wa Sseggirinya buli ajja tumwaniriza kubanga omusajja tabalirwa nzaalo ate Sseggirinya musajja muganda. Tusaba buli asobola obbakwasizaako bambi n'abeeyamye obbakwatirako. Tusaba obuvunaanyizibwa obutuukirize. Assessment time speech ya mama Honorable Sseggirinya mu kuziika wabula nkwegaidde ubanga omuntu ogwo munafunafu eno video genda gireka tugende mu maaso. Nenebaza mwami Honorable Mpuuga mbeereddewo nnyo. Mama w'omugenzi Honorable Sseggirinya yeebazizza Mpuuga ak'ensusso. We tunamalira video eno ogenda kuba otegedde. There is a big question mark. Mama Honorable Sseggirinya yeebazizza ne paalamenti era nga paalamenti emubeereddewo. Nenebaza ne paalamenti okulaba kyetubeereddewo. Ugambye en assessment time there is a big question mark. Tutandikire nga mama Sseggirinya alajanira paalamenti ddala ng'omuntu alinamu ku common sense. Engeri mama Sseggirinya gy'alajanira mu paalamenti engeri eno. Nziza kulaba Anita Amongo Speaker abulira ku bw'obanga ggwe mama Sseggirinya wandituuse mu kuziika n'owaana paalamenti ku ebyo bye yakola nga mu kaseera kali walajanira omwana wo ng'akyali mulamu ekuyambe n'etamukuwa bamukuwa amaze kulwala wandibadde webaza paalamenti. Secondly nga paalamenti omwana bamutute mu paalamenti yabadde enkalu wandiyabazizza paalamenti. Nkugambye there is a big question mark. Yandibanga omukulu ono akoze nnyo ewantu awo nga Mpuuga asika eggulire. Nkugambye ono assessment time omunafu w'omutwe kaleke. Omuntu bw'aba afa obanga ali mu nnaku ze ezisembayo abaako abantu balaajanira. Sseggirinya mu bigambo bye mubaddengamu erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omugenzi Katolo Bwama mu bigambo bye nga anaatera okufa mwalimu erinnya Honorable Nsereko. Batulagayo akatambi ka Sseggirinya ng'ayita erinnya Mpuuga. Lwaki maama erinnya Mpuuga aleeta kati era ng'agamba nti Mpuuga atubeddewo atuwadde ssente. Kkiriza ogaane maama Sseggirinya ebbanga naye abadde ku mulwadde we abadde nga yandibadde amugamba nti mwana wange
oba ne Ssejjirinya agamba nti maama ekituufu kiri nti yankubadde ŋŋenda onorebo Mpuuga oyo atubeereddewo naye teri katambi bigambo bya maama libanga omukulu ono yakoze nnyo ewantu awo otegedde bulungi n'okutiisibwatiisibwa lwakuba mu abantu abamu anayisiisi zammwe mumala gaziwa temumala kusengejja na kulengera mu liiso lya kusatu naye mbagambye omukulu ono alabika yakoze nnyo okubeewa mwami Mpuuga ng'aweewa famire ne maama Mpuuga okwagala oguleggulire omugenzi Ssejjirinya nga yakafa mu kaseera ako kennyini Mpuuga yalabikiddwako ku ddwaliro naye yabadde avaayo bannabale ne bamubuuza kiki ekibaddeyo Mpuuga yabagambye si bwe bityo ebiba wabula ate CBS neeteekagulire neegamba nti Mpuuga ng'atuuka naye nga yabadde avaayo wangi yabadde avaayo nkunyonyodde abantu bangi bonna badde nga bajja bafa babaka abantu bebalajanira ab'enjawulo Jakala Nadduli yalajanira maama Kato Lubwama yalajanira Nsereko Ssejjirinya abadde nga alajanira abadde nga ayogera ku Kyagulanyi era nga gwe yeebaza tamale mirundi mubadde mumanyi nabo bye yayogerako mwabamanya lwaki gwe ŋŋamba nti maama wa Ssejjirinya alemedde n'okugera katambi ku Mpuuga gwe maama n'ojja n'oyogera ku Mpuuga neebaza ne Paalamenti nga mu kaseera walajanira Paalamenti ekuyambe ku lw'omwana wo teyavaayo eyo Blackmail original. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubira muri bulungi nange ndi bulungi. Nsoko kwetonderawo bonna abatugambye muno tetwogera ku maama Ssejjirinya tumuleke. Mutusonyiwe temugenda kututegeerera era ffenna tetujja kulowoozanga tetwogera ebiri ku mitima gyaffe. Bingi tino simu abatuwa ebyokwogera ffe tujja kumwogerako kozi mukyala mukulu emyaka gy'alimu gyakufa. Oyo omukyala si yeyandiziise mutabani we yeyandiziise maama we naye bw'oba osobola okubeera ng'owaziise mutabani wo naafa mu nfe ey'obulumi ey'obuswavu ey'okumuwemula obanga kumuzadde okuziika omwana wo ng'omumanyi nti ebitundu bye ebyekyama byonna baabitiginya ne babijjamu. Ekyo nno ekintu temukiraba ng'ekyomuzannyo kintu kinene naye bw'abanga ekyo tekyamumaze ffe tusamba gw'amagwaya ne bw'oba waffe bw'oba oyagala kututeeba tukkuba paka kuwuliza bubi. Maama Ssejjirinya abakulese mu geemu eno bonna boolaba bali katebe batudde because twabawugula gwe onoomalako ovuddeyo n'ogamba mbu abantu bajja okukyalira okulaba omwagalwa waabwe okubabuuzaako tolina kyobaliisa bagobe bagambe temudda kunzungirako kubanga gwe mwabadde mwagala yagenze si kyalina kyembeetaaza period. Ekyokubiri okubeera n'ogamba mbu Ssejjirinya yafudde abaana balina babakulekedde tolina kyabaliisa olunaku lumu tolina kyakuliisa bazzukulu olwo ogunaawerera omwaka olunaku lumu tolina kyakuliisa bazzukulu ogunaawerera omwaka banaaba tebali kasasiro nga wakyaliwo n'abajja okulambulako ne bakuleeterayo ku mataaba. Nze siraba nina okubuusabuusa maama Ssejjirinya oba ddala ekituufu gw'ozaala Ssejjirinya kubanga ng'oli maama ng'omanyi obulumi bw'omwana ne bakuttira omwana wo mu maanyi nga naawe okimanyi kubanga okimanyi Ssejjirinya yagamba baamuwa obutwa okimanyi kuba olaba yagamba buli muntu kyogamba gwe atakimanyi nti baamukuba empiso z'obuto mu bitundu by'ekyama okimanyi naye bw'obanga ekyo tekyakumala n'osigala ng'omwana wo mwagalamu ssente wano we twali tumubanja ng'ali mu kkobera watusalako n'ogenda ne bakuwaamu ssente miliyoni 5 ne muka mwana wo 5 ze baabawaza gwaawo
gundi Anita Amongi yabawa miliyoni 5 ne mukamwana we namuwa miliyoni 5 zo miliyoni 10 zaggwawo dda ze nali manyezo omuli ziryako paka obudde bwonna ovudde n'ogamba abazze mu kuziika omwana we tebalina kye bakuleetedde wabatuma ki wagambye oli mukyala muganda omukyala omuganda bw'ofiirwa abantu ne bakuziikirako abantu nga namungi w'omuntu oyo bwe yakuziikidde aba akuwoza ebbanja by'otajja kusobola kusasula kuba sikiriyezaawo nti oligenda n'omuziikirako tubadde tukusuubira obuvumu bwewakozeseza ng'ovaayo okusaba ssente wandi bukozeseza kuvaayo kwebaza abantu abazze okuziika omutabani wo n'abakubeereddewo ebbanga lyonna okuva mutabani wo lwewafuna amawulire g'okuvibwako mutabani wo naye munaye bwefo ky'okusiima obuddeyo oyagala ssente bantu bangi bafiirwa abantu baabwe ne babulwa n'ababalinnyira mu musaayi naye ekyo bwe bate wakisiimye ebbanga lyonna pulezidenti lyamaze ng'abeerawo ne mutabani wo tolisiimye ekyo si kyekikulu kubeera pulezidenti waffe temuli bamusiima abanaamusiima bajja kuba batono abasinga temuli bakusiima kuba mukozesebwa ate emyaka gy'olimu wandibadde tokozesebwa kuba by'olabye obirabye ate n'ebyolidde obiridde wandibadde oyimirirawo ku lw'omwana wo naye bw'aba omwana wo omuwaddeyo then osobola n'okukola ekisingako awo weetaaga kubeera ng'abantu bakubeera wala otiisa mwabuddeyo n'ogamba mbu tolina kyolisa abaana basegirinya abaana bangi abaana basegirinya leka balwanyisa ntalo okubaleeta kulomba nga baana bato bw'aba basegirinya amaze ebbanga lino lyonna nga mulwadde ng'abaana bali basoma ate kati ng'abantu bakimanyi nti segirinya taliwo kyogamba abaana basegirinya lwe bajja okutuula gwe nga totulaga nga ku taata wa segirinya yaani oba gwe segirinya bwe wamuzaala walinga mbwa bakuwakisa buwakisa embwa n'egenda era wandi tugambye nti embwa gundi yeyampakisa n'egenda naye nga nawe bwe wakula n'okuza mutabani wo mu bugubi nga toyina kitaawe ne bannyaabwe ne bannyina b'abaana ba segirinya basobola okukuza abaana be omwana wo buli alina abaana be n'abakuza kubanga be bamaama baabwe tewali bamaama balala oba okitegeera ekintu ekyo mwavudde ne mugamba musaba paaliyamenti ejje ebayambe ebawa obuyambi temulina na kyakulya ekisookera ddala abantu abajja okuzungirako mbu bajja kubuuzaako bagobe bagamba okuva leero temujja kubanga gumwadde mwagala yafudde ate njagala okujjukiza beera mukyala mukulu nga wakula n'amagezi si bano abakula nti luno olugero olugamba nti obukadde magezi nga ne mubuto wagalina kubanga era tukimanyi waliyo n'abasiru abakula so beera mukyala mukulu ng'olina amagezi omanye nti bwe watuula mu paaliyamenti ng'oleese mutabani wo ku lunaku olusembayo bonna lwe basembayo mu kubaka ekimunyi tebajja era abo be walabye mu kuziika be baali ne mu paaliyamenti kitegeeza be baali baagala mutabani wo bali b'otaalabayo tebaali tebamwetaaga kitegeeza paaliyamenti teyagala mutabani wo terina ne kyemwagaza oba okitegeera ekintu ekyo mugezaako okukkakkanya pulezidenti mutulaga nti talina kyabakoledde babakozeseza abo bakozesa okukola amawulire bakozesa omwezi guno gwokka banaamala okuyisaawo ebyabwe nga bagenda naye njagala okujjukiza nti si gwe osoose mu muzannyo guno wandibadde weebuuza ku maama wa Gravity singa abadde akyasobola okwogerako naawe nti ffe booliko tusobola okukukuba ate gwe munaaye oli mulungi olina n'ebivumo bingi bye tuyinza okuvuma ne pressure ne zikuba n'ova so twagala tukuuma ekitiibwa kyo n'ekitiibwa kya Ssegirinya togezaako nnyo kutuyiikiriza omukazi omukabakaba nga gwe avaayo mu kamera ng'omwana we tannakutukako nansi ng'olunaku lumu lw'omusuziza mu ttaka n'ovaayo ng'oyagala ssente naawe oba mulalamu omuntu asigala ebeera n'ebibuuzo ku mutima oba ddala oba obadde maama wa Ssegirinya oba bano bamaama abatuusize oba bano ababba abaana b'abantu mu ddwaliro ekyo nakyo weekiri mwabudde ne mugamba abantu bayonoonye ebintu byammwe bingi kale munaye nze mbeewuunya muwoza muli baganda ffe wano mu Buganda abantu ne bakwonoone abantu bajjanga okuziika ne balya emiwugo gy'abantu ne balya ebikajjo by'abantu ne bakola buli kimu naye ensonga enkulu baba nti bakuziikiddeko
sirina kye nalabye kye bayonoonye kubanga era byonna byabadde mu kamera. Kuba ne Sauda Madada bwe yali abagambako nti nno bali bemutwalira Sseggirinya byamuviirako okufa byabadde mu kamera. Ebyo bye bayonoonye nga temwabitadde mu kamera. Olunaku lwe wajja ng'obika nga Sseggirinya afudde wandibadde obikirawo ddala n'ogamba bagenda okujja okuziika omwana wange mujje n'omutemwa gw'ekintu bwekiti kyenjagala buli anajja. Ne tujja nakyo munnaffe tuliroyo tuwuliriza abantu. Twandireese byonna biwandisabye ebijja mu mwana we anti golaba omwana we ajyamu bya bugagga. Nebisonda ne tubikuleetera ogw'omu omwana guvaawo. Oli mu kamera okaaba obuzigo obw'ekirogo. Mufe kye wanditudde n'okukumaakuma bazzukulu bo n'oyo muwala wo gwe muwala gwe toli mwana muto oli mukazi mukulu. Sseggirinya tabadde bbaawo. Gwe nnyoko wali omukoledde ki? Wali omukoledde ki? Mulimye okukumaakuma abaana b'omusajja mutandise okubateeka mu bibooziboozi eby'ekisiru mutandise okukozesebwa siteeti babakozesaako omwezi ogwo bugunaggwako. Naye ate mujjukire nti ffeeno mujja kuba mutukinkudde nga bwe munaabeerera nga mulowooza nti bali babavuddeko nga bagenze nga ffeeno tutandika butandisi simanyi munaddawa. So bwe muba mukola ebintu ebimu mujjukire nti Sseggirinya alese abaana beetaaga okulabirira beetaaga obuvunaanyizibwa. Mulekeeyo akatono omuntu kwayimirira naawe omwana wa Sseggirinya amata. Kandowooze nti ndikkiriya bulungi. Temututama. Mukyala gwe oli mukyala mukulu by'olidde obiridde ne by'olabye obirabye. Weekube mu mutima obikakkane. Bw'okomawo mu kamera tujja kudda mu part 2.